abange katutandike galubindi tuziwe omulimo nkakaso zitadde ku maaso leka tulepuke tutunule enkya ya leero eyo gye zisaanidde okutunulira. Omulungi ampuliriza, olwaleero lunaku lwa 5 mu wiiki kyokka lugenza okutuuka nga omukago ogwegattirwamu amawanga 32 guyite NATO guwunzise enteekateeka eyabaddewo okumala ennaku 3, tugambire ddala nti yatandise ku ntandikwa ya wiiki eno. Kakati tugenza okutuuka olwaleero twesogge wiikendi nga bano bamaliriza ekyo kye baatandise era nga boogedde ebigambo bingi nnyo nnyini kitalo, ebimu nga binyuma okuwulira eri abo ababyagala, ebirala nga tebinyuma era okusinziira kw'abo abatabyagala. Kale nno njagadde tutunuulire engeri omukago guno gye gwakubirizaamu olukiiko olw'ennaku 3 olwatudde mu Washington DC ekya Amerika, n'ebigambo ebivuddeyo n'ebyo bye basigadde beeraliikirira n'engeri gye bagenda okukwatamu ebyo bye basazeewo. Nakubuuliddeko eggulo limu nti waakiri waliwo engeri gye boogedde ennyo ku ggwanga erya Ukraine, era mazima Ukraine evuddeyo ekamirwa bina olw'ebyo byesobodde okutuusibwako n'essuubi lyeyongedde. Kaakati mu programs eziyise nakubuulidde ebingi ebiweereddwa eggwanga lino erya Ukraine n'ebyo bye balisuubiza, era leka tuleme kubiddamu, naye waakiri Ukraine erina essuubi bwe kataagirye nti luliba olwo Ukraine ne yeegatta ku mukago guno gweyaayaanira. Waliwo ensonga nnyingi ezitoogeddwako, naye nga bw'otunuulira amaaso n'emitima gy'abakiise abakulembeze b'amawanga 32 mazima nga balaba baziyaayaanira. Gamba ng'ensonga ey'okumanya ani agenda okufuuka pulezidenti w'eggwanga erya Amerika ku Donald Trump ate ne munne Joe Biden kati pulezidenti, kubanga singa Katonda amala n'abavaamu Donald Trump n'afuuka pulezidenti, byonna ebiteeseddwa tebijja kutuukirira, kubanga ne we babadde bateeseza Donald Trump awuliddwa ng'ayogera nti omukago guno ng'oggyeko okulowooza ku kugubuukamu, naye agenda kulemesa ensonga nnyingi nnyo nnyini kitalo zireme okuddamu okutambula nga bwe zibadde zitambula, kubanga zireetera amawanga agali mu mukago guno ogwa NATO kati gali 32, naye nti mugo mulimu abatavaamu yadde ekinusu bwekiti okusobola okudduukirira n'okuyimirizaawo omukago guno mu ngeri ezitali zimu nga bwe byalambikibwa nga gutandika. Obweraliikirivu buno bwonna buleeteddwa embeera musajja mukulu Joe Biden gy'alimu olw'emyaka mu by'obufuzi ebitambula olwaleero, so nga ate abatunuulizi b'ensonga batunuulidde olukiiko luno olwa NATO ng'akadaala k'ebyobufuzi akayinza okuddamu okusitula musajja mukulu Joe Biden amale akomewo ku luguudo oluyinza okumuwanguza obwa pulezidenti munda mu ggwanga erya Amerika, kubanga abamusika ebitoliro bangi beeyongedde okuviira ddala mu abo abamuwagira abazze bamuwagira ebbanga lyonna, munaddala basenators ab'ekibiina ekya Democratic Party abalabika nga nabo basitudde abiri ng'enkazalujja okwongera okusika pulezidenti kati namukadde Joe Biden okukkakkana amale aweeyo obukulembeze aleme kwesimbawo omulundi omulala, kubanga emyaka n'obukulu bwe birabika nga tebikyamusobozesa kusitula bendera ey'eggwanga erya Amerika, so nga ate abakiise mu mukago gwa NATO kino kyongera kubakosa, era nga singa bigenda bwe bityo ebiteeseddwa kujja kuba kutongojjera busa, tebijja kutuukirira, kubanga yeeteeseteese okujja Donald Trump si mweteefuteefu kubitwala mu maaso ng'ono bw'abadde asomye era bw'aweze nti bye bateesezza ne bye basuubira okuteesa bijja kgenda mu maaso ku lw'omukago guno. Gye buvuddeko kakati tugenda kuweza wiikisi 2 yafeenya nnyo, ebigambo yabizannyiramu, yaweebwa omukisa ayogereko eri eggwanga wakati mu kukubaganya ebirowoozo n'ono omusajja muzeeyi mutiini Donald Trump, naye Donald Trump n'amukubya kaga, era amaaso g'abantu n'amatu ne babijja nnyo ku Joe Biden ono, kakati ng'abangi batunuulidde nnyo musajja mukulu ono muzeeyi mutiini Donald Trump.
naye nno wategedde gwe mulunyampuliriza nti omukago guno ogwa NATO guli mu kujaguza emyaka 75 kasookedde gubangwawo, anti gwali mwaka gwa 1949 nga wakayita emyaka 4 kasookedde olutalo olwa Ssebatalo owookubiri lwe lwali luwedde. Kakati ebyaddiriraawo abaana baabyo be byazaala yono NATO, naye okuva olwo n'okutuuka olwaleero emyaka giri 75. Kale nno bano abagenze mu lukiiko luno weewaawo nga bagenze okuteesa byonna byenzize nkugamba okuva lwe baatandika, naye ate n'okusala keeki ey'emyaka 75 nakyo kibadde kikulu. Era ezimu ku nsonga lwaki baatudde mu ggwanga erya America mu kibuga Washington DC nakyo kirina akakwate. Emyaka 75 kasookedde ekibiina kino omukago guno gubangwawo we baakubye olukiiko luno, era kyekifo kyekimu we baatuula nga basookereza okuteeka emikono ku ndagaano eyagatta amawanga kati gali 32 so mu ntandikwa gaali 12 nga gakulembeddwa eggwanga eryo erya America ne bannaabalala 11 gwe muwendo gw'abantu gw'amawanga 12 bazzeeyo mu kizimbe giyite auditorium emanyiddwa nga Andrew William Mellon eyatuulwamu mu 1949 ennaku z'omwezi nga 4 Apuli. Kakati wetwogerera gy'emyaka 75 egyakayita kasookedde kino kibaawo, era byafaayo nnyo ebigenda okujjukirwa nti era bwe gyabadde giwera 75 abakulu b'amawanga nga bagwa mu kkowe lino erya NATO ne bamala bakomyawo ebyafaayo byabwe nga batuula wano we baatandikira, ate era we bali ng'emyaka 75 giwera, nti bano babadde mu bbino eryo weewaawo nga n'ensonga ez'okubaganyako ebirowoozo zibadde ziwerera ddala, wadde ng'ebizibu weebiri naye tekiganye emyaka gino 75 okutuuka. Kyokka njagala kukubuulira nti mu butuufu emmeeme zaabwe zibali wala olw'ensonga gye nkubuuliddeko awo nga ntandika nti mazima gennyini n'omulundi guno musajja mukulu Donald Trump ng'ono yavuganya munne amusinga obukulu Joe Biden yazzeemu ebigambo bye bimu ebikankanya emmeeme z'abakulu abali mu mawanga amalala. Olwaleero njagala kukubuulira nti omukago guno weeguli mu mawanga ag'enjawulo 32, naye bw'ogenderera okubalirira amawanga amangi ku kwago agali mu mukago guno, mwana wange tegawaayo nsimbi ezo ezaateesebwako nti ze zinaaweebwangayo. Ojja kujjukira nti amawanga gano gaateesa nti waakiri bw'okola bajeti yewano twakoze ya butabalika bumeka, okola bajeti singa bwe wakoze ya Uganda noga nti ebitundu 12 ngenda biteeka mu byokulwanyisa, ngenda biteeka mu byekwerinda, ebitundu 3 mbiteeke mu kulima enguudo, ebitundu 2 mbiteeke mu byenjigiriza, naye ebitundu 2 mbiteeke ku NATO nga yeyina okubanga ebifuna ng'omukago nange mwendi. Olwo nno tulyokerera obutebenkevu n'ebyobufuzi mu nsi eno nga bitambula bukwakku olw'okubeerawo kw'omukago guno ogwa NATO, kubanga njagala kukubuulira nti omukago guno weeguli naye nga gwe gusalawo entaputa y'entambula y'ensi mu byenfuna ate era ne mu byokwerinda mu bammembers baayo ate n'abatali bammembers, kubanga kakatira bayo. Olwaleero twogera ku nsi Ukraine. Ensi eno Ukraine n'okutuusa olwaleero ekyayagala kuyingira buyingizi, naye olw'okuba NATO yeesalawo ebyokwerinda by'ensi eno, tulaba nga Ukraine amaaso egeegese basajja bano abaatudde ku lwabwe erabe ng'ebasalirawo, ate ng'era ojja kukkiriziganya nange nti ekituufu kiri nti NATO oba oliawo singa siyo kale bammemba baayo twandigenza okutuuka olwaleero nga twabivaako dda, kubanga twandibadde tulaba nti Russia yamalawo dda Ukraine, naye nga ate era teweerabira nti oba oliawo ate era Russia teyandirwanye, naye olw'okuba NATO yeesalawo ensonga z'ebyokwerinda era n'ebyobufuzi kyaleetera Russia okwenyigira mu lutalo luno ng'erabira ddala bagitwaliriza mu ngeri y'okuyiikiriza, kubanga mu ntandikwa nakugamba nti Russia ekimu ku byebyo ebyagirwanya
kwe kulaba nti eggwanga eryali lirinnya mu kimu nalyo ngono ye Ukraine abasajja Abamerika mu mukago gwabwe ogwa NATO ate laba bwe batandika okufaananyiziriza okujeddiza eggwanga lino so nga lyali liggwanga erikwatagana n'ekiwayi ekya Soviet Union. Awo nno Russia n'aga nti leka mbalagireko bwereere n'okutuusa kati omulungi ampuliriza emyaka gigenda mu 3 kasookedde kino kibaawo. N'olw'ensonga eyo nti NATO kyenyagadde okugumiza nti yeesalawo kakati okusalawo kwayo ate era n'ebyobufuzi kwe kutambula kw'ensi eno kyokka nga ate ne NATO nga NATO teyeemala ewatali ggwanga lya Amerika teyina kyeyinza kutugamba. Awo nno musajja mukulu Donald Trump lyeppeesa lyerimu mwayagala okuyitira okulagako abasajja n'abakazi abali mu mukago gwa NATO nti mazima ddala Amerika y'amaanyi mu mukago guno kumanya y'amaanyi n'amala agivaamu oba n'amala agijjamu oba Amerika n'emala evaamu tewasigalawo mukago guno gwa NATO. Era n'okutuuka olwaleero Donald Trump akiyimbira kuli ku mimwanga luyimba naga nti abasajja bano abazungu batuliiririra batwala ensimbi zaffe mpitirivu ng'obwoya bw'eŋŋoma kyokka tebasiima. N'olw'ensonga eyo bwe mmala nnyingira mu buyinza omukago guno ogwa NATO sigenda kuguvamu olwaliro bwatyo bwe yayogedde ekyongedde oberalikiza nti tagenda kujjamu Amerika kubanga ojja kujjukira nti waliwo ne lwe yalangirira ng'ayagala eveemu mu mukago guno ogwa NATO ngaga nti talaba kyekolayo kubanga Amerika yesinga okufiirwa ng'ewaayo omudidi gw'ensimbi omuyitirivu. Naye nno wagenza okutuuka mu mwaka ogw'2023 nga Poland eno bw'ogenderera engeri gye bakola bajeti zaabwe engeri gye zizitowamu Poland ekulembedde eggwanga lya Amerika wadde nga liwaayo ensimbi nnyingi naye era liri ku bajeti nnene. Kakale ate bw'ogerageranya ya Poland mwanange Poland yetudde mu kifo ekisooka mu kuvujjirira omukago guno. So nno newankubadde nga musajja mukulu Donald Trump akaayana bateeka Poland mu kifo ekisookerwako naye era Amerika esigala ekyawaayo ensimbi mpitirivu ziringa ng'obugulu bw'eggongolo okuyimirizaawo omukago guno. Kakati nkubulidde nti beeraliikirivu kubanga ebigambo baabiwulidde nga musajja mukulu Donald Trump ayogera nti tagenda kugujjamu wabula agenda kwejja ku banyuunyuusi. Kubulidde waliwo abatasasula nsimbi. Eggwanga nga Canada gegamu ku mawanga agatuuse omwaka ne guggwako ne gakwata omwaka omulala era we bajjidde mu mukago guno gutuule mu Amerika mazima ga Katonda ng'ebimu ku bye beeraliikiridde era bye bandyagadde okwogerako bye bandyagadde okugjayo mu mbeera ey'obwakabusimba PIDA ly'eggwanga erya Canada bakanya kulinda membership fee bakanya kulinda okuvujjirira ekibiina bwereere. Kakati ebyo ye musajja mukulu Donald Trump wagambira nti bano bonna kikafuuwe okutambula nabo ate era yayongedde n'ataakaka ku mukago guno ng'aga nti ddala kituufu gwe gusibyewo olutalo lw'eggwanga erya Ukraine n'eggwanga erya Russia ng'aga nti singa yeye n'aba ng'azze mu buyinza oba singa ye yabadde mu buyinza olwaleero nga bw'olaba Joe Biden bw'abulimu obw'eggwanga lya Amerika yandibadde olutalo luno talukkiriza kubaawo kubanga ekisookera ddala wa mukwano era munywanyi fanfe wa pulezidenti w'eggwanga erya Russia eryakola obulumbaganyi ku ggwanga erya Ukraine. Kakati ndi yandibadde takkiriza munywanyi we Putin okwenyigira mu lutalo luno yandimuganye era n'amuteerawo embeera emusanyusa obutasobola kwenyigira mu lutalo luno. Bino byonna tebabyagala. Jjukira NATO olutalo luno erulimu ddala era ng'evumirira teyagalira ddala musajja mukulu Putin awangule lutalo luno. Bataddeyo ensimbi nakubuulidde era kanziremu nkubuulire nti amawanga mangi gamaze okukkiriza nti bye geetema okuwa eggwanga lya Ukraine omuli ennyonyi F-16 zigenda kutandika n'omwezi guno ogw'omusanvu okuyitira ddala mu gw'omunaana gye bugendeyo maaso batandika okuwaayo ennyonyi zino bakube Russia gwe wama naye yeewuunye. Kakati ono Donald Trump akugamba nti ye yandibadde tamukkiriza ekitegeeza nti n'amala abanga ayitamu beppa ajja kubakkiriza Putin okukola nga bw'ayagala ate era nga yakisinnyako dda erinnya naga nti abo abatasasula mu mukago gwattu guno bwe banaabalumba
nja kubalekera mpagira oyo anaaba abalumbye tugeze nga Putin ow'eggwanga erya Russia yalumbye oba alumbye ani ngeze kwani awo atatya biduduma nakati nja kumugambira ddala amukubire ddala amwogoloze ng'amulanga obufuto obwo obutagala kuwaayo ensimbi ze tulina okuwaayo ebitundu waakiri 2 ku buli 100 ekya bajeti ey'ensi eyo kyebeekoze. kakati abantu bano mu butuufu beeraliikiridde kubanga emikisa gya Donald Trump okuyitamu mingi kamaala okusinziira ku opinion polls eziriwo olwaleero n'ebyo ebizze bikolebwa n'ebirabibwa ku luuyi olw'omusajja omukadde Joe Biden birabika nga wadde nga kye baagala nti ayitemu naye Donald Trump yandiba n'omukisa omunene. kakati kwe kugamba nti abantu bano bali ku maviivi bali ku ssaala zennyini novena okulaba nga waakiri wabaawo ekyongeza vibe mu kampeyini ya musajja mukulu Joe Biden emale ebeemu ebigimusa ebinayamba omukago guno okusigala nga guyimiridde. waliwo omukyala Deputy Secretary General wa NATO ono bamuyita Rose Gramal ono yategeezezza nti atambudde n'amawanga ga Europe mangi nnyo nnyini ddala era buli waatuuka okuvira ddala mu May okutuukiza ddala mu mwezi ogw'omukaaga June ogwo oguyise Sebaaseka ebibuuzo ebijja bingi nnyo ku mimwa gy'abantu nga babuuza nti gunaaba gutya oba guliba gutya nga musajja mukulu Donald Trump akomyewo mu White House. kino kye kibuuzo ono Rose Gormall gwe kye yagambye nti kyekiri ku mimwa gy'abantu ab'enjawulo mu nsi z'abazungu ezo naddala mu mawanga agali mu Europe awo nga kye baagala okumanya obanga ddala singa Donald Trump na akomawo n'atuula mu ntebe ennene ya Amerika obuvunaanyizibwa bwa Amerika bweyina ku mukago gwa NATO bunaasigala bukyali kyekimu ku byokwerinda n'ebyobufuzi eby'omukago guno gwa NATO. kakati ebibuuzo bino ne ansa zaabyo omulunya mpuliriza byongedde okuteeka amawanga ga Europe mu kattu era batitibana tebayina nnyo ansa yankomeredde ku ebyo ebibuuzo ebijja bibaawo ku musajja mukulu Donald Trump naddala singa Joe Biden ono ayitirayo ng'omulongoose. enkerebera ya Joe Biden gye yakerebeddemu wiiki ezigenda kuwera 2 kati ng'ayogerako eri ensi wakati mu kubaganya ebirowoozo ne Donald Trump mwana wattu tolaba nga Abamerika baatidde ne bagaa nti bino bigenda baswaza mu nsi yonna naye amawanga ga Europe awo gaatidde byansusso nga gaga nti amazima ga Katonda yandibadde tabakola bw'atyo kubanga bo be bamu kubaswadde era abanaaswala singa Abamerika banaagaana okulonda omusajja ono Joe Biden kubanga mbu yayogera bubi bamwetaaga olw'omukago gwabwe okusigala nga guyimiridde. munnange teri yalumirirwa nga talina kigendererwa gweoyinza okulowooza nti bali awo baagala nnyo ayitemu naye kibamwagaza ayitemu kubanga omukago guno nkubulidde gwakabeerawo emyaka 75. musajja mukulu Joe Biden yakafugako emyaka 4 ekitegeeza nti emyaka 71 si yabaddewo naye abafaanana nga ye bazze balekawo omukago guno kyokka kakati ng'ono agenda ogusaanyaawo Donald Trump bamulaba waali kakati bali ku maviivi basaba beegayirira Katonda ayambe era singa nabo badde basobola okulonda mwana wattu bandibadde beenyigira mu nsonga eno naye olwokuba si yewaabwe oba oli awo tebakisobola kubanga nakubuulirako wano musajja mukulu Putin bwe yeenyigira mu kulonda kw'eggwanga erya Amerika era yali ayagala ekyo musajja ono amalajje nga bwagenda okujja oba bwanajja singa anaabazze kiyambe musajja mukulu Putin okwejjako era ng'ebimu ku bye yali ayagala okwejjako gwe mukago guno ogwa NATO kubanga banademocrats baali basimbye nakakongo nga bwolaba Joe Biden ono bwali munnademocrat nga baga nti bo ensonga nga bwe zitambula bwe zijja okutambula kakati ono n'atya era bye yali atya bye bino byennyini ebya Ukraine okubanga etwalibwa n'amawanga amalala awo agandyegasse ku mukago gwa NATO ng'ate yandibadde agaleka ne gabanga gasigala eri kakati bino bye yali ayagala okwetangira era nekitegerekeka nti mu kalulu akaleeta Donald Trump Russia yakayinamu ensonga yayina bwe yataganjula ebigambo ensonga naddala ebyuma bikalimagezi ne
ebimala bitandika okulabawo musajja mukulu ono Donald Trump. Kakati ekyo kyayombya Abamerika naddala banna DP mu nsonga ezo. Oyo naye wakati mu kukola ekyo yali agezaako kulaba ng'ensonga ze nga bw'azaagala bwe zituukirira. N'olw'ensonga eyo ennaku ezo baamubuuzizza nti yandirabyani asaanidde okujjanga pulezidenti w'eggwanga erya Amerika bwe babadde bamubuuza oba ddala okwogera kuli okwalimu omusajja omukulu ng'ayogera ananaagira ebigambo ne biremerayo yakulaba. Yabawa ensonga naga nti situlina nnyo maanyi na budde bulabe ebyo bya ggwanga lya Amerika kyokka olw'okuba amawulire gabireeta tetulina bwe tuyinza kubyewala twabitunuulidde naye era bisigala bya Abamerika ffe tebitukwatako nnyo wadde nga ekituufu kiri nti eggwanga erya Amerika eryo ddene era lisalawo ku byobufuzi n'ebyokwerinda okwensi eno. Kale nno oluusi tubigoberera si lwakuba nti twandyagadde naye Amerika etambulirwako ensonga. Ab'amawulire ne bamubuuza nti kati gwe mukulaba ani gwe wandiwagidde ajje. Jjukira waliwo olunaku lwe yayogerako nti yandyagadde musajja mukulu Joe Biden yabajja mu bukulu bwe alinamu ensonga naye nga bakyogera oba yakyogera nga naye alabira ddala si kyayagala. Ne ku mulundi guno baakimusonsesa ekibuuzo n'aga nti waliwo pulezidenti ajja n'olabanga ddala asaanidde naye ate ne wabaayo ajja nga nedda nga kibulamu. Naye Amerika yeetaaga pulezidenti agenda okusigala nga ayimiriza ensi eno etambulira waggulu ensingo nga egireeze mu bbanga. Si pulezidenti agenda okuleetera ensi eno okwebaka kubanga ensi eno etambulirwako ensonga nnyingi. So no twetaaga omuntu ow'amaanyi y'abajja. Hano munnange bakitegeera bakitegedde nti byonna ebyabyogera naye gwayagala ye Donald Trump ono kasobeza muzeyi mutini yaliko pulezidenti ow'eggwanga erya Amerika nga n'okutuuka olwaleero akyayagala okujja ku bwa pulezidenti munda mu ggwanga eryo.